MPLO wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa Venga mbagamba nti sigenda kusirikirira oba kubikkirira kintu kyonna kinyigiriza abantu bano. Mu mawulire agattalinda waliwo ekiwandiiko ekitongole ekiteekeddwa ku mukutu eddo gwayitibwanga ogwa Twitter naye kati guyitibwa X okuva mu kibiina kya National Unity Platform. Ekiwandiiko kino kyogera bwe kiti nti wabaddewo okwekalakaasa ku mutimbagano gwa social media nga bakozesa akadala ka Uganda Parliamentary Exhibition ng'okwekalakaasa kuno kugendereddwamu okulaga abo abenyigidde mu bikolwa ebyobulyake n'obukenuzi okuvumaganya woofiisi ate n'emirimu obutagikola mu mateeka agagobererwa kwabo abakulembeze abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ekyewuunyisa okwekalakaasa kuno tekukomye kwolekana kulaga obulyake obulimba na NRM wabula kuvumbudde n'okwongera okulaga abamu ku bali ku ludda oluwabula gavumenti nti nabo beenyigira mu bikolwa ebyobulyake n'obukenuzi. Abamu ku abogeddwako abaggiddwayo ye yali akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament nga kati wetwogera Commissioner wa Parliament Honorable Mathias Mpuuga wamu n'abalala basatu nga nabo Commissioner ba Parliament. Bano no bogeddwako nga beweewa ensimbi mu ngeri emenyera ddala amateeka ez'omuwi w'omusolo era nga Right Honorable Mpuuga yaweebwa obukadde 500 eza Uganda. Olunaku lw'eggulo mu kiwandiiko kino ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno ku Lwokusatu omukulembeze w'ekibiina kya NUP yatuuzizza olukiiko olw'amangu olutalinda nga lulimu n'abakulu abalamonda mu kibiina okwabadde n'abamyuka ba pulezidenti okuva mu bitundu ebyenjawulo n'abaka ba paalamenti abamu ku abo abagundiivu mu kibiina bw'oyinza okuyita ba siniya era ebyavuddeyo mu lukiiko luno abakulu bakinoganyiza era ne basalawo kimu bukuyege nti Right Honorable Mathias Mpuuga yakkiriza ddala okwenyigira mu bikolwa bino ebityoboola amateeka era ebivumaganya ekibiina kyokka ne yeetonda wabula bamuwabudde mu bwangu obw'ekika ekya waggulu kya bugunjufu era kya mpisa mu mbeera eno ng'ayogeddwako alekulire ekifo kye ekyokubeera Commissioner wa Parliament mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Ng'ekibiina kirwana nnyo okulaba ng'empisa obwerufu n'okulumirirwa obwerufu obugunjufu n'okulumirirwa ensomi z'ekibiina bikozesebwa. Ebirala tugenda kwongera okubikutuusaako mu mawulire gaffe nga bwagagenda okutambula. Ebyo nno bwe bitu biva munda mu kibiina ekya NUP abakulu barayidde nti kye basinze okutunulya kwe kulaba nga balwanyisa obulyake n'obukenuzi. Bamaliriza wansi nga bagamba basaba abakulembeze ku mitendera gyonna okwekuba mu kifuba batandike okwerowoozaako balwanirire ebyo bye baalayira n'okusingira ddala obuteenyigira mu bulyake na bukenuzi. Katwongere okulondoola ensonga eyo tujja kuwa ebirala nga bwe bigenda maaso.